okira ddala nze ngasoma mwayi Museveni nga degree enamba kuba ffe gwe tusoma mwayi Museveni woolaba atunudde amaaso si waali. Mwayi Museveni ekintu kino ali mu kwebuzaabuza bwebuzaabuza, alina ekintu ekira kyatunuulira kye twetaaga okussaako amaaso. Ayinza okuba nga atunuulira ttaka lyenda minisita yo buli lunaku atambula ne bajjayo bu vidiyo bw'olaba nti nga bulina kye buvuga kiri ekyabwe kyogamba nti abantu waliwo ennaku zino akatambula ng'omukyala agamba Amini yakola butuufu okujjawo mayiro okalaba katambula naye ani akatambuza. Woona ensonga ennene eya ssente z'abakozi mwe abatakolera gavumenti eza NSSF nazo weeziri nsonga nnene nnyo. Babuzaabuzizza abakozi kuba abafudde NSSF okubanga ng'eringa eyamba obuyambi neda NSSF nga retirement benefit sente ez'okuwummula naye nga gye bayita social security omulimu gwa sente ezo gwali badde gwa kuyamba gwe mu biseera ng'ebyenfuna bikaluubiridde obadde eby'embeera eza bulijjo social and economic kwate n'ekyo kati n'atuza ku bbeero naye bbeero kyakyankana nakitya okutuuka okuba nti omuntu omuyika asobola okuva mu kkomera era ye enkwasaganya ye ey'ebyobufuzi yaleeta ekizibu. Amateeka mu nsi yonna gakolebwa one parliament so okukola etteeka, president asobola okuleeta etteeka ne ensala y'omulamuzi efuuka etteeka kubanga mu constitution mwalimu nga baga ebbeero omuntu anaasabanga bbeero ku capital offense ng'amaze ennaku 16 gy'emyezi 6. Kati eyamada ekutuka etya? Deputy President wefu disirigano okumu bw'akwatibwa ne Honorable Ochula yali yava Amuru Nwoya bw'atyo bakwatibwa ne basibwako omusango gw'okutta omuntu atazaalibwanga nako nga mu nsi tabanga nayo ne bayiyawo erinnya ne musaako mada. Kati olw'okuba nti baali ba high profile ensi z'ebweru omusango ogwo ne zikuteekako amaaso bagenda okunoonyereza nga bano abasajja tebalina muntu gwe baali basa n'omuntu ayogerwako tabangayo. Bwe bassa government pressure nti kino kikola lwa byabufuzi neeyita ne ku byabalamuzi agamba abasajja mubeeyimirire. Kati bwe beeyimirira ng'ennaku 160 zinaggwako kati ne ziba nga zikutuse. Buli afuna mada ensala y'omusango aligano okumu gy'akozesa n'aganga ba rigano okumu bwe bamweyimirira omulamuzi gundi bwe yagamba nti bamweyimirire noono bamute era ne bakikola. Ogwagundi ogwa treason rape bikitwala tugende bibalade ku Dr. BESIGYE mu 2005 era azungaga gundi muno oli mu kikozesa bukozesa omuteewo guno omusango ogusa omubeeza ennaku empitirivu sombo alemena kukola campaign nga gwokola otambula niyo mugamba tetugenda kuwagira gavumenti kujiwa buyambi okujjako ng'okkiriza nti ne munno gw'ovugana naye agenayo abantu banaamuwa batya akalulu nga nasabye kalulu ne bamuta namuwa bbeero bwe bagimuwa bbeero nazo ne zikikuba. Kale kyovoola oli baba bakamugira era ne boogenda mu kooti nga gwe olabika toyagala Dr. BESIGYE olaba ngayifulamu tamwagala kati nga tayamwogerako n'abalamuzi benyi baga teeka kututawanya ng'oleeta ensala ez'omu Amerika ezaawa wano waliwo eyawa n'ey'okumpi eya Dr. BESIGYE gy'oba okozesa KIZZA BESIGYE versus Uganda era ne kiyiika. So nti mwayi Museveni olw'okuba nti mu State House bafumbirayo emisango kubanga egyo bagifumbira mu State House kakati tezaakiriza naafuna omukisa nga gusobola omuntu gwatagayinza okuba na sina wa byabufuzi ninga mwinako obutakkaanya. Waliwo Bufaransa nga gundi tezina revolution ya 1799 tennabaawo abalangira ne banaddiini bayita ba Noble ne Clergy bwe banga bayagala okubba ebintu byo banga obanyiizizza
balina akabaluwa bakayitanga leta dikashe nga bakakusaako nga go bagenda bakusiba nga tutowozeza kale ogenda okudda nga naawali awo baga nti so nga toyinza kulabawo kale singa Mwai Museveni afuna obwanguzi ku nsonga efaanana bweti ne basajja be ng'oli alina kyakwinako obuzibu akusaako madda bakwata omuntu nga yafudde na musujja ne bajja ne bamutemera newuwo ne basuula omulambo ne bagamba nti gwe omuse kati olw'okuba mbu oli suspect n'ogenda n'obeerayo ebbanga eryo ate jjukira mbu Uganda olwaleero bw'otunuulira essiga eddamu lizze likaaba nga ligamba nti abalamuzi tulina batono kuba bw'osanga olina ba high court judge balinga 45 bwe batyo ng'olina emisango egijja egisukka 200 olunaku omwaka kwegamba buli mulamuzi alina fayiro ezisukka 1000 zaba alina okukwasaganya kati alina eno alina eri ne kiba nga kiba kizibu okukwasaganya omusango ogwo basobole okugwanguya amangu okutegeera nti gundi ne gundi tibasse muntu tulina emisango era emirala gyoyinza okulala omusango newabeerawo omusango ogwa Dr. Kingi bwe bamukwata nga bamusiba ne bamupangako mbwalabika yasse mukazi we n'abeera kati omulamuzi agenda okwetegereza ebintu byonna naga nti okusiba omusajja omu ndeka abantu 1000 ne bataayaaya nga kitegeeza mbu ategedde bino bijweteke kakati abalamuzi abo ab'omuzinzi bagenze batugwako kati abalamuzi abaliyo bakaada abawedde emirimu abuuza mukama wange kati badde ogenda kukola otya wano badde olaba ensala wala ensala gye twagenda tunuulira nga tefaanagana nakufaanagana nga n'ebintu mwali mushinga ate omuntu yali musango wa muyanga lutaaya genda omunoonye munamawulire muno agikulage nga wali walishi nga kikulaga mu balina ensala endala gye yali ekwata ku mukazi ne bajja ne bagikuba wano era lwo yawagambye yes mairo toyinza muwakanya kati ng'ogenda kujulira so kalaga nti mujulire era olw'okuba mbu gwa madda ne bw'ojulira basigala bakutadde bakuumidde so nti kino kigendererwa kwongera kutulagira nti Mwai Museveni nti ayagala kufunza space ne lwakuba ebyokulabirako byakuwa akuwa ebyokulabirako tolaba gundi gobatta egindi mama abatusse nga bayidde sente za covid bo bali bati tugenda bakola tutya so ekyo kyendaba mu ekyo naye nga nkirabamu n'okutubusaabuza okubaako abeeko ensonga yeeze yeteekateeka aligenda okujjozesoolawo nga ffe amaaso tugabanga gakwasa kisa bagamba nti onassa omuntu mwezi gumu n'aba ng'ali bweru tekireetawo okweraliikirira eri amenyi b'amataba bantu balekerawo okutta bannaabwe so tulina kulowooza biki ebireetera abantu ate ne beyiro kyenjagala okutegeeza bannayuganda ne beyiro tebagikuwa buwi ndi weesimba bwesimbi awo ne bagikuwa bangi nyo bagibamye bangi bagibamye abalamuzi naye balekemuko basobole okusala nabo batunuulira nama nti era alogaga nti agwe boddeeka ogenda kutawanya okunoonyereza bangi waliwo ensonga z'olina okuwa ndi mulwadde n'empapula n'ozireeta negundi yagisaba nga mulwadde ono lwoyo yakafa tebagimuma so nti kooti esobola okukuuma beyiro so bakirekera kooti omuntu agenda agisabe bwe bagima naye kireme kuba nti kasaba kusibako omusango kubanga kibaita suspect nti bakiteebereza okuba nze nabeerako eruzira okumala emyezi nga bataddeko madda okutuusa olwo bakeera ku makya nti tubikooyi obudde bw'abantu ne babuttiraawo eno si ye gavumenti gy'oyinza okwetteeka eryo gavumenti gy'osobola okwetteeka eryo teri mu Uganda eri mu nsi endala bano bw'obawa etteeka lino oba bawadde omukisa ogusobola okuba nti batulugunya buli gwe balinako obuzibu si bannabyabufuzi bokka ebyowulira nti gundi alemedde ku ttaka balyagala bawugira nti oyinza okugira oli nga alabika mubadde muvuganya ku promotion ku mulimu nyina omusajja namusanga eruzira nga wa poliisi bamusaako defilement yagera n'ayita interview nga yina ogenda okukola training e South Korea
kale na musetting aliko defilement nasanga omusajja nga atulika kaaba ng'ebipapula byonna binaga totajja genda naye nga ate balina okusindikayo omuntu kibategeeza owokubiri katolo yaba agenda so abantu abasobola okuzanya firimu ezifaana zonna mu Uganda toyinza bawa amateeka gayinza kubayamba kwongera kwa banafuzi bayitidde naye ng'ebyo bingi nnyo taka promotion bijo diru zonna muyinza okuba nga obadde muyina diru mu contract mubadde mu bidinze nga kampuni yesinze ne bakikusuulako kala kusuulako nti ago bali sogo badde bagala ogiwa anti ate kati ali kumusanga kati ate tasobola kuvaayo ekyo ekintu kyonna kirabaawo ekintu kyeni mukaka kati ate kyekireeta obumenyi bw'amateeka kubanga ekyo kikulu nnyo okukitunuulira ffe waffe mu byenfuna mu economics tugamba obutali bwenkanya mu ngabana ya keeki y'eggwanga buleeta violence genda eruzira abantu bonna bagamba mbu yatta alina ekikula ky'okutta oyinza omusanga ne P70 yagiraba ogonda okwogera naye nga mugezi nga fizi tezaaliwo muzadde we nga yafa n'agenda mu ddwaliro walinga mu ddwaliro nga teri ddagala kati mu nfunza ani asaana okubeera mu kkooti asaana okubeera mu kkooti yoli yabba ssente ezaali zirina okukola amasomero omuntu ono asome ezaali zirina okuteekawo amalwaliro muzadde we abeere mulamu asobole okukola ssente ezaali zirina okuyamba ekono mu kukola emirimu muzadde we abeere n'omulimu asobole okumuweerera so nti abantu abanyigirizibwa abafuuse emmomboze mu ggwanga lyabwe toyina bawula na violence bateeka kamera ku nguudo z'e Kampala tewalaba wali ekamwokya ng'abavuuka 14 baza okuba omusajja wa $5,000,000 baali tamanyi kamera weziri baali bamanyi nti weziri naye ng'obwetaavu bwe balina tebulina wekibagaana kakati olwaleero tulina ebifo ebikubwako akalulu ebisukka miliyoni 2 bw'obigabanizaamu n'abantu bannayuganda be tulina buli bantu 130 balinamu na byabufuzi geno nonya abapoliisi be tulina abapoliisi be tulina bakibala nti buli bantu 8 be balina wa poliisi ngolebe kibawo tekivaayo ne bakugamba nkugaza buli mulamuzi ayina fayiro ezisukka 1000 naye nga mu palamenti ababaka ne babeera 2 ne batajja palamenti etambula neyo bongerayo ababaka eno gye weetaaga lyogamba aba CID oyina abamala DPP's office eyina mbaloyo abamala abalamuzi oyina abamala kakati omala okuyamba ebikozesebwa 2 walayo ku byebijambi e Masaka gase gyagamba tuyina pick-up ya DPC amafuta batuwe emitwalo 15 omwezi 15 emitwalo 15 bwovuga luutwemu okugenda Masaka n'amadda oba toyinaawo kajwa kitegeeza naye n'aka pichi nga kwakali ekyovola nti bwoloopa gwo gwagamba leetayo 2 bwoba togireese kapichipiri katavaawo embwa balina embwa mmeka kubanga ebintu ebirina okuyambako okwanguya fayiro zitambule teziriiwo olwegenda onoonye otuuka nga ne fotokopia ku polisi teriiwo okuwandiika n'empapula ze bakozesa nga teriiwo n'osanga ne peeni banoonya noonye n'omusanga enjala emuluma asula bubi bino bijaketi singa enkuba yatonye nga tasobola kutambula so ebyo byonna kuba nsinga speed kuwaliwo omusango nga bakutte omuntu nga badde bayinza n'okumunoonyerezaako nga tamanyi agenda okukira bwati nga tebamusibiza na ku polisi ng'asibira mu kooti ne bamusa ku polisi awo ne bamalina ku essaawa 8 ne basobola okumutwala oberuzira oba kitalya kakati ne bajja mention bulina kutujja so nti teri government etaddeeyo budde na byetaagisa okuyamba nti amasiga oba zi office ezikola ku byemisango oba ku byamateeka zisobola okuba nga zisobola okukola ekyo
okirabira nga tebakikoledde ddala baavu tebalina ssente n'abalala si batendeke kimala n'osanga ate boosi tabimanyi ate abawansi bibayimanyi yafuna yayina emmotoka yayina ki oluusi agenda kulaba girlfriend we ate waliwo omusango Deuta gwetazeeko ogwo teguba munene nga era mingi giri eyo nga tegitandise olw'okuba nti capacity eriwo bantu abamu kyebamanyi Mwai Museveni ebbanga lize liwera kati buli omu ategedde mutalina mukwano kaakati buli omu teri ayinza kwekwata n'eryamulukwe n'ayisa ekintu ekifaanana bwe kityo nekisobola okwereetera obuzibu sisuubira mubaka wa paalamenti okuggyako nga muloge n'oluusi newakuloga olw'obuuka ayinza kubanga anywedde omwenge abirako obudde bwali soba ayinza kuba Mwai Museveni kintu ekyo taliiyo bwogera noba buli awo ebizibu by'ettaka ababba ettaka banene kakati bwakussaako madda bwakussaako repu bwakussaako trisoni kuba ffe tulowooza kuba nayafuzi boka ne wano buli awali interest kubanga olw'okuba mweno mafia state tolina kulowooza nti taliretedde opposition bokka alireese liyambe bannanyini kintu okulaba nga bafugaza buli omu ayimirira mu kkubo eri ekyo kye bayinza babagoba